mbadde bulijjo nnoonyereza okumanya lwaki Kayindo otafiire awanda omuliro. Baba awo nno wabadde wannuma bulijjo niŋŋamba jeneraali omulwanyi abasinga badde babuusabuusa n'ebigambo bya Kayindo otafiire bwe batwe bazannya obuzanyi batusanya jangu okwekule ono n'ayogera kino oli n'ayogera kiri. kakati aka Kayindo otafiire kaavuddeyo bulungi abaana baakajjeeyo nga muganda wa Kayindo otafiire y'omu ku bali mu basement. Naye bw'abanga ajje n'omulamba talina buyinza bununula muganda we. Obuvunaanyizibwa bwe mu gavumenti buvunaanyizibwa ki? Minisita wa Internal Affairs. Minisita wa Internal Affairs. Ez'omunda mu ggwanga. Ate mu mulango lwa muganda wali mu basement. Kati bannansi tukole. Tannavaayo na byegaana. Tannaba kunyega kigambo tebaayo. Alayika n'okumanya abadde tamanyi. Abadde akimanyi. Ayinza oba abadde tamanyi. Era okaayana kuno kwonna tubadde twebuuza ebigambo by'otafiire byawandira gavumenti biva ku ki? Ekya Pulezidenti Museveni okuwangula Robert Kyagulanyi Ssentamu tekikyaliwo. Tekikyasoboka. Tekikyasoboka. Leka naawe. Kati ogenda mulangirira mu regioni yaawe ku bye walabyeko. Ku byo nze nagamba nembeera wano nga ndi musajja muddugavu n'ekitange tabangako ne jjajjange tabangako muddugavu omukazi n'azaala omwana omuzungu nga mugaa tugende ku musaayi omuto guba gukola kubanzaala emabega wali omuzungu. Twabeeranga mu kalulu ka Pulezidenti Museveni nga tubala kabali. Kati bakabala abaana abaliyo balo babala kibano n'osomba abaana n'obaleetera omukulu ng'obajje ku abo balonzi abo. Mulimu abantu soofu twabeerya ne Pulezidenti Museveni nga ne lwanajja ekasande ennaku bbiri ng'abantu tebakola. Balinze omukulu ajja olwaliro mumusomera baana b'amasomero eggwanga mulyagazaaki nga bali akazaaki kuli kulembera protecting gains. Nze sirina wakulaga walala protecting gains ganezina empuku ze musibiramu abantu ze gaini. Ndi Pulezidenti Museveni n'abantu be yagenda nabo mu ttale tekuli amutegeera n'omu. Tebaamuyiga. Bonna baalimu okumuyiga paka kati. Pulezidenti Museveni enkola ye eringa ya Katonda. Kyenva gamba nti eringa ya Katonda. Katonda asobola okutta eyazimbye Kereziya natta eyazimbye ekyaki oba omuzikiti n'aleka omusamizi. Yenkola ya Mwami Museveni. Yenkola ya Mwami Museveni. Talina gwe yalwana naye ataakaabye. Mbuliraayo. Bwagamba nti nakola ne Pulezidenti Museveni nga talabye ku maziga ge. Naye amawamba bazingabuze gyali. Gye bali. Tebakyalina kyakukola kati bazeeko ki. Naye ng'okyali kumba ani atakaabye. Ng'oba ogamba nti gundi. Atalabye ku ziga. Kaabe Katumba wamala tewalira bako. Awala ne baleeta n'eŋŋombe egamba oli wa mukisa ng'eyalaba ku ziga lya Jenu. Ng'obadde okimanyi nti abalonzi abali mu Kampala yokka basinga abalonzi abali mu Northern Uganda. Kampala nga district. Exactly. Sure. Genda mu gundi olabe mu bibalo. Statistics. Naye ku abo gwali mu buyinza oyinako bameka. Naye kakati nze ku lwange ng'omuntu ne nkwata omwana wange ng'omututte ku laale ya Pulezidenti Museveni simuzza. Ate ya wagenda byaliko. Kusajula. Kusajula ndi wali baawo olunaku bwe luti bagende mu kampeni ebyo byalimu ebyo. Simuzza. Obwana bw'embali mwatu bw'ebudde nnyo bannange ate nga bwogera ddala oluganda olukalu. People power our power. Ensi eno bw'obanga toswala oyisibwa bubi. Kana akalulu kagenda kuba nagamba ka kinaana sigeekana aka bulijjo. Bulijjo bwe tukuba njagala ombulira amagye gaali gasabye ddi okujja mu kalulu. Akaluno kati keetaagisa kuba poliisi ya wano. Kakati tuyina ekintu kimu. Poliisi yeyina okusaba. Poliisi yeesaba. Si ggwe. Amagye gakirengereddewo. Nga bw'onalaba omuntu ng'olusozi lumumenya nga wayi kusindika. Kubuulira akeera twakalaba mu kinaana. Kaali bwe katyo. Yekiri kye nagamba nti kintu kimu. Omwana asobola okufaanana jjajjawe gw'ataalabako. Naye tasobola kufaanana bulangiti mw'omuzaalidde. Ekyo bakulinda.
naye bannansi bajjirayo kasepiki nga bali mu kalulu. Kyagulanyi atakwatangana ku pisito gojjiddeyo kasepiki. Yate oli kwoyo Waiswa. Waiswa Mufumbira. Walabye baleeta Waiswa Mufumbira mu kooti. Amaje n'emmundu zirwasa mayinja ezimugirako. Abantu be babawa amaanyi. Mufumbira yani gwoteekako security abasirikale ng'ana abalala bayiteena abalala bayiteena. Takwatanga ku pisito, talina kyamanyi ku byamaje, naye amaanyi g'omuwadde. N'otunuulira President Museveni yayise, ffe Museveni waffe gwe twamanyi owedda. Nze mubundamu muno siina kinyizanga muntu yakomya President Museveni mu kalulu. Gino byali myaka gye gyakuwummula kubeera kana bazzukulu. Sente zaakoze mu ggwanga azikozese ddi era azeyagaliremu ddi. Omusajja bagamba yasobola. Okitegedde? Bw'anaafa Uganda ekomaawo kuba naye muntu nga Kirume. Mwennaku oba baziike ku olwo kubanga abadde asobola afune. Oba talifa. Nange Bakatonda yabategekera ye muntu ategekera alwake be family. Fumbusira mbaga oluweze emyaka 45 lamba. Bw'abanga president yennyini o conference nze n'ogamba nti ekyamazima abaana abo nze mbadde mbayina mu fridge bannakenya. Ate bw'omala okakasa nti gwe obadde obayina kitegeeza obawadde amaanyi ku bye bagenda okwogera. Kati bye baayogedde byonna tewali kibaabuusebuusiddwa n'ekimu. Waba bakugambye waliyo bannansi ba Uganda abasoba 150 abali eyo tebateekebwa mu makooti tebakola ki abali mu fridge bali eyo. Naye omwana yannyonnyodde oba yabadde enzagi simanyi enzazi njagi yannyonnyodde n'akamba ekifo kiri ruumu emu eri fuuti 10 ku 10 mwe bali naye nga mubeeramu bayitirivu. Naye bw'obanga olina ky'olengera Bulengezi Lake Victoria yokka. Waliwo n'obutuli obutono ennyo bwe baateekako wano kukuuma ku luggi. Ndowooza bwe bubayamba okukola ki? Okussa. Teri wala wanagaa naye bwe butuuka obw'ekiro n'osooka olaba Nasiisi w'ensiri ayingira ne ziruma ne zikoowa. Ly'eddembe ly'obuntu. Ly'eddembe ly'ogamba abantu bakuume. Kyekiri kye nagamba once a party overseas in power bye bivaamu. Party egaga ne byebyagireeta mu buyinza n'ebivaako. Simewo Nsubuga yawandiise omugugu gw'ebbaluwa oba nagukulazeeko nguyina wano ng'aguwandikira President Museveni nti okugwa kwa NRM mu Kasanda kiva ku RDC. RDC atakola ki? Nibuuza kuno okutegeera kw'abantu kwa Nabaki. Simewo Nsubuga nga yabiwandiika. Ngiina baluwa Museveni. Bibbaluwa ngiina wano namba ng'agisayiniize ne banne balimiriraani bali ku RDC. Naye Simewo Nsubuga yeesimbawo wano wali mu Kasanda South. N'alwana emyezi 5 anoonya kalulu yafuna obululu 8. RDC ye yamugamba genda ogwe. Niye abantu temuyina magezi. Kale basebo ne banyabo mwenna gye musinzire okubanga mutugobera tubanirizaako olunaku olwaleero Saturday drone tuzze. Amazima gali nti singa mbagamba emitendera mutuyita okugifuna Saturday drone ennaku zino ya bulumi. Tuvuga mayiro na mayiro okujja no gye tusanga omukulu kati atuwe Saturday drone. Amafuta bwe gali tutema nga tubivaako. Mungu wali batusaasidde nga tukyalina obusobozi nga tulemerako. Ate tunakola ki? Kale mbanirizaako olunaku olwaleero Saturday wiiki ebadde mpanvu okuva letwayawukana omukulu ndi naye Kirumira kansala ate wano wendi suppose ye area yo. Gwatwala mu area yange. Ba mu area yo. Wense yange. Mubotwala. Mbanirizaako mwenna gye musinzire okubanga mutula mwe bali kubanga gye muli abasubscribing abaliking abasharinga. Thank you very much. Mwe mtu wa amaanyi lwaki tujja lunaku especially abagoberera Mwami Kirumira ono. Kakati gwa sharinga nawe subscribinga ogenda kunyamba nk'ekitu kimwera even today ddamu ogitambuze video eno givuge
paka ngetuuse ku muntu gwe tuba twagala ategeere information eno. Mwami Kirumira nsaba akubuuzeeko wamala okubuuzaako tutandike wiiki nga bwebadde ngenda gikumenyera areas tugenda okuba nga twogerako then oluvannyuma awo nze nja kuba nkugamba nti Saturday drone y'olwaleero tugisparkinze paka Saturday. Mbalamusiza nnyo basebo ne bannyaba abatulaba abatugoberera nembeebaza olw'obudde lwe muwaayo olw'eggwanga lyaffe n'akaseera ke muwaayo kutugoberera. Bannange mwebale nnyo mwebale ddala. Mbalaba buli lunaku mweyongeraku ate n'abatambuza information manyina baba bakulu nnyo kubanga waliwo ababa tebajja gifuna oli n'agyongerayo ne tweyongera kumanya. So bana embeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala. Tutandikidde wano basebo ne bannyabo wiiki eno gye tulimu emiramwa egidiscussingibwa kati mu East Africa wano yiyo mukulu Yoweri Kaguta Museveni bwabulwa yasooka n'agamba amafuta gange si oiro yali oiro n'agamba oiro wange n'agamba amafuta gange n'agamba kikirala waliwo kyobugaga kiyali mwanyi kati nayo omukulu kati abanja Indian Ocean wabula leero genda tukubya batuwa ebyafaayo Julius Nyerere ekyamukubya Amini wano kazinga kakagera. Ekizibu kya President Museveni yayogedde era information nefuluma etaliiko kugamba nti bamuwaayidde tebamusibyeko matugambo ye kennyini naye teyakyogedde nti yabadde serious ku kyo. It was a diversion. Naye abantu simanye walwaki bakiwadde akaki bakiwadde obudde. It is a diversion. Sure. Exactly. Talina ekyokubiri bw'abanga kale yabadde serious mbanja kwewuunya abantu abasinga obungi nti President Museveni n'abantu be yagenda nabo mu ttale tekuli amutegeera n'omu. Tebamuyiga. Bonna baalimu okumuyiga paka kati. President Museveni enkola ye eringa ya Katonda. Kyenva gamba nti eringa ya Katonda. Katonda asobola okutta eyazimbye ekereziya natte eyazimbye ekyaki oba omuzikiti n'aleka omusamizi. Yenkola ya Mwami Museveni. Yenkola ya Mwami Museveni. Talina gwe yalwana naye ataakaabye. Mbulirayo. Bwagamba nti nakola ne President Museveni nga talabye ku maziga ge. Naye amawamba bazingabuze gyali. Gye bali. Tebakyalina kyakukola kati bazeeko ki. Naye ng'okyali kumba naye atakaabye. Ng'oba ogamba nti good. Atalabye ku ziga. Kaabe Katumba wamala tewalira bako. Awala ne baliyita n'engombe egamba oli wa mukisa ng'eyalaba ku ziga lya jjenu. Kuba tuyitira kuba lya bulijjo. Indian Ocean gye tubanja teriyo. Indian Ocean zigambye nti ze diversion tekisoboka. Ekyokubiri nti abakulembeze baba bavaako beerabira olumu bafuuka ab'amaanyi ate naga teri byafaayo bitaddiringana. History repeats itself. Exactly. Wano obuzibu bwa Amini okuvaako kyali ekyo. Amini teyayina internal languages zenkana za Museveni zayina mu ggwanga kati. Abantu buli Amini kye yakolanga kyabanga kiyamba ggwanga nga tekiyamba ye ng'omuntu. Era teyaziyina mu nsi. Naye obuzibu bwa Amini bwali bwa kuyingirira mawanga. Agatuliraanye. 1969 era twafunako ko buzibu bwe bumu ne Kenya. Era bwe bwali bote bwagguka ate Idi Amini n'akwata obwaki obwa Tanzania. Era obwa Tanzania bwe yakwata tebwamuleka waggulu. Emmundu yaseka gye baayitanga sabasaba ebiseera bye emmundu yali y'amaanyi. Baagikuba ne Amini ye musajja wano yayina amagye wano mu East Africa nga tewali anyega. Yayina amagye ekisooka gaali well equipped. Ng'omusirikale omu asobola okwenkanankana amagye ge tulina ndowooza nga 6. Omusirikale wa Amini ogwo. Ate yabeeranga mu mpuku ng'asobola ogimalamu emyezi 3 nga tagivuddeemu. Nga buli kye yeetaaga akikola ki? Akiyina. Gwe gwali mulembe gwa Idi Amini. Naye ekyajja Amini mu buyinza kwali kuyingirira
mawanga agatuliraanye. Ekyokubiri endagaano ya 1884 ey'e Berlin eyo tekuwonwako. Yali etya ensi zonna ezaalina amatwale mu Africa zaakuŋŋaana nga zigenda okusala ensalo buli nsi weekola ki weeyita. Omulimu ogwo gwatwala ennaku 14 naye nga bakola emisala n'ekiro. Mu nsi yonna ensi zaali 2 zokka eziteetabaamu, yali USA na Sweden. Ezisigadde zonna zaakiikirirwa. Ennaku 14 nga bali Berlin e Germany. Basala territories zaffe, basala ensi zaffe bwe zinaakola ki bwe zinaabazinkana. Lwakuba nti omulimu ogwo baagukola naye si mu bwesimbu na kutwagaliza. Awo waava obuzibu. Kati njagala kugerezaako ekitono nga ku Rwanda baagisala ne bagirekera amawanga aga naye amawanga g'Abannarwanda gaali 3. Waliwo abo bayita Abanyamulenge wo bawulire Congo. Abanyamulenge bayina kusigala kudda mu Rwanda era na buli kati tebamatiranga nti bantu ba Congo neva bo bakimanyi bantu bawa ba Rwanda Abanyamulenge. Kakati ekintu ekyo nekijja kireeta obuzibu bumu nti abo abataamatira basigala babanja ewaabwe. Ebyobugagga ebisinga Congo byeyasigaza ate nga nnene nnyo kuba erimu bulwana nga 10 na bumeka ensi emu n'ebyobugagga babisala babirese Congo. Rwanda tebalina kye baagirekera. Kitegedde kakati awo Rwanda okuyimirirawo kwayo erina okubanga stability ya Congo ate ekosa ebyenfuna bya Rwanda. Okategedde ne wabaawo ekizibu ekirala bakasalanga katono. Bwe bakasalanga katono kati amawanga nga galimu 2 kati waliwo eggwanga erifunza linnaalyo. Kati olwaleero Abahima besibe balimu kati ate Abatuusi baddukira Congo. Naye with the time ne bwe giriba myaka 3 Abahutu bakomawo wano mu buyinza bwa Rwanda. Kiribaawo kijja kubaawo kuba gye bali tebali safe, balina okudda. Ekyo kyonna kyetoolera ku Mwami Museveni kyeyagambye nti Indian Ocean yaffe. Njagadde kujjirayo nti buli kye tukaayanira nga kiri wabweru w'endagaano eyo ekyo olina okumanya ng'ekyo tekijja kukola ki bibaddewo n'ensonga buli kye tukaayanira nga tekiri wabweru wa nsonga eyo tekisoboka kugguka. Ekyokubiri kisobola okutwala gavumenti tekisoboka. Ensi gy'ayogerako Kenya ensi ezigiyinamu ebyobugagga nnyingi. Yes, nga USA erinamu ebyobugagga. Yes. Mpozi gundi omwalo gwa Mombasa nagwo kati kibalibwanga kya bugagga kyabaliwo. Era teri ayinza mukkiriza nakikwatako. Kivudde gamba it was just a diversion. Kubanja Indian Ocean ntasobola gibanja ekyo bamulimba ekyo tasobola ate Godfather wa East Africa. Kakati ebintu ebensene saaga n'okusaaka sokola bekyabadde gundi Iran mwe yabadde Rwanda n'abasajja bana Abayisirayiri. America yavuddeyo neereeta ennyonyi nga tewali yonna surveillance tuyinza kulabira nnyonyi eyo okutuusa ng'ekoze emirimu gye yabadde erina okukola mu Iran. Ate era neddayo nga teri agirabye. Wano tulina kaki ntegedde tulina abasajja gwe bakulimba tulina bagiso piso riso akati asajja wano sebo security kasanda Bobi Wine yasula wano ennaku ezo DPC bamukyusa okakasa ekingo nkubulira ate nowe mubende bamukyusa ekyamukyusa eki Bobi Wine yasula ate wano nga talina information ennaku ezo bapiso bakola woki
okimanyi nowe mubende balina omugaso nowe mubende bamukyuse ekintu kino abantu kibagamba nnyo gavumenti ebaawo nebeera ne security ng'abantu bajagala kasita abantu bakukyawa muti mwalaba ku mulembe gw'oboti okimanyi nti abantu bayinza nokimanya nti Kyagulanyi asuze wane wansamba ne batakigamba muntu yenna ne basirika busirisi era bwe twakolanga ne mu lutalo twalabanga bulungi nnyo abayeekera b'oboti nga bazzi ne mubalaba mu kafo we balazi ate ne mutegeeza abayeekera ne bagamba abaayi mubazingize baliwa kitutuusa ku kyagundi ku kya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Shema Western Region ne Kigezi yabimaze yamalidde Shema Isaka ne Shema ndowooza Ishaka ne Shema naye abantu nga bangi kakati ekintu kya Western Region nakikunnyonnyola eky'omukisa omulungi ndowooza bwe nakikuwa n'abaayo kibaakuwa obadde obiraba nti eyo gaapu eri mu makkati teyinza kuleka Museveni mu Kato Corridor alina omusajja gwe yasinkanye mu Kayire omuzeeyi oyo omuzeeyi w'emyaka 97 bangambye w'amaanyi yali w'amaanyi be bamukuba ali ne Museveni n'abasalawo eyo bebasalawo eyo bagamba nti abaye enough is enough ate kiboogedde abantu kyebagoberera musajja mugagga kati abamumutuusaako bamanyi bukuubwa abantu by the way ekintu nakyo kikulu nti oyinza okuba nga gwe oli w'amaanyi mu kitundu nga Kyagulanyi nga ye Kyagulanyi takumanyi naye n'abantu bakugamba kindi wamuzeeyi bw'oba wanooti okola bwoti tutuukirize kino laba ono ate era tayinza kujja kukukyalira nga tebaamaze kutegeka okitegedde so no unalabye Western Region yemu ku region zetubadde tusuubira nti esobola okutuwa obuzibu nga National Unity Platform naye ate yabaddemu ku regions ennungi ennyo ennyo yasinze ne ku mambuka kyofa okitegedde actually oyinza gigeraageranya kati ku Busoga Busoga ne kuze yakatambula Busoga ne Western Region bakyalidde empanga ate Northern Region nekwata ekyokusatu katulinda kulaba Buganda ajja egenda Mande sijatandikira Mande tutandise Busoga tutandika Buganda maya Buganda kakati ekintu kye manyi wano nti pressure yakalulu kati egenda kulinnya mwezi guno bino byobadde olaba biwero tubadde mubiri tubadde tukyali mu mbeera wambwa wayotera kati tugenze gonja wakalira Kyagulanyi okujja mu centro wano mu centro kati embaga etuuse nze gambi wano naye kati tunuulira entambula gye tugenda okutambula mu wiiki eno yonna egenda okuba eya Buganda mu byobufuzi bya wano kubanga Buganda esalawo kinene ng'obadde okimanyi nti abalonzi abali mu Kampala yokka basinga abalonzi abali mu Northern Uganda Kampala nga district exactly sure genda mugundi olabe mu bibalo statistics naye kwabo gwali mu buyinzi oyinako bameka naye gye yabadde ndali abantu abanabo edda President Museveni ekintu ky'obwana bwa pifu ekyo kyemutandika okutambuza sina kutambuza abaana balabika mugundi naye simanyi lwaki ne bakikola wano ne bakiddamu wali abaana bambaale nabo batukoze n'omwana bana nebavaayo ne bakugamba batujje ku masomero tetulidde na mmere bannange ennaku etutta kati bintu bifaanagana bwe bityo eyagala bantu obwana nabo bwabadde buli mu kuswaza buswaza mu bitumi singa babuleese ne babuwa emmere ne batabubba ne babuwa emmere yaabwo ekyo kibadde beta n'abaana b'amasomero nabo balimba naye nekibajjisayo abaana baffe ku masomero nga fiizi twamusasula kiki bajje wano nti ono omukulembeze wa ggwanga okitegedde ono omukulembeze wa ggwanga yaliwo yabawa bonna basome mugende mulabe ku yabawa bonna basome mugende mutunuulire Uganda weekutte nze nagambye bwe balemwa okukola ekintu kya political dialogue okuteeseganya
political dialogue bwegaana wakati wa National Unity Platform n'abo abali mu buyinza ba National Resistance Movement ababuliddwa obuwagizi mu ggwanga babuyina ate buli ludda ate Mbale tewagirabye mugende muleete gundi mulabe Mbale walabye abaana b'amasomero babayiye tulaba ne bakulaga olenge batikkula ne bajjamu ogundi ne bayambala obutishaati ng'olaba ku uniform ne bamala ne ku uniform ku baagati bapulanda ba muzeeyi nabo babali mu kumuswaza President Museveni owedda nze gwe nali mmanyi nzikiriza ekintu kimu abo abaana lwaki tebabagambye nti ku Mande mugire mu ngoye za bulijjo za bulijjo ate babajja ku abamu babisulo abo abaana bandibadde babagambye ku Mande amasomero amanene gonna getuweereramu abaana omwana bamuwa olugoye lumu olwa Sunday service engoye zisigadde zonna zaki zesomero toli naye kakati nze ku lwange ng'omuntu ne nkwata omwana wange ng'omuntu utte ku laale ya President Museveni simuzza ate ya wagenda byaliko kusajula nti wali baawo olunaku bwe luti bagende mu kampeni ebyo byalimu ebyo simuzza obwana bw'Embale mwatuwe budde nnyo bannange ate nga bwogera ddala oluganda olukalu people power our power ensi eno bw'obanga toswala oyisibwa bubi naye abantu be nagamba kati ekizibu kya President Museveni kimu kukkiriza n'akola n'abantu n'abantu ngo bakiboggwe alina ab'ekiboggwe bayitirivu ye walabye Katambika Nakajja ng'agamba nti Kibalama gyali ekavule anti kakati Nakalabye kiki yabadde ategeeza abakasaze bubi yako oba bakasaze busazi simanyi naye nga ye Kibalama ye believe not Nabbanja ajja kubanjibwa Kibalama ne wegiriba emyaka 10 kubanga it is on record kyaterekebwa ng'amanyi waali ekitwali kandi ali kavule nalabye video ng'agamba ali kavule nze mbalaba olumu nga boogera ngamba ali kavule akati laare zino bw'abanga Robert Kyagulanyi Ssentamu agiyisizza bw'atyo regions 3 nga region gyagenda okujjamu ye region gye tusuubira gyasingamu amaanyi sinnalaba NRM oyinza kugamba nti nawangu niwabula nkubiriza bantu ekintu kimu nti okwewala obubbi bwonna obugenda okubaawo tiwabaasigala eka mu kalulu konna mukakube mukakkate mu National Unity Platform ate olukakuba olumala okukabala we mutandikire okujaganya ate katulinda ki amagye wagawulidde toli anti kyenkugamba kana akalulu kagenda kubaka nagamba ka 8 sigekana aka bulijjo bwe tukuba njagala ombulira amagye gaali gasabye ddi okujja mu kalulu akaluno kati keetaagisa kuba poliisi ya wano kakati tuyina ekintu kimu poliisi yeyina okusaba poliisi yeesaba sigwe amagye gakirengereddewo nga bonalawo omuntu ng'olusozi lumumenya nga wayi kusindika kubuulira akeera twakalaba mu 8 kaali bwe katyo yekiri kye nagamba nti kintu kimu omwana asobola okufaanana jjajjawe gw'ataalabako naye tasobola kufaanana bulangiti mw'omuzaalidde ekibakulinda akalulu ka 8 katunuulire ebyakalimu Obote yaddira gundi Western Nile yonna n'agigoba n'agamba state of emergency era teri mubaka yavaayo neera yamaliriza akalulu kamukubye era mu kumala omukuba twamaliriza amagye gigakalangiridde kale obuyinza bwabwe abakama buli luddawa bw'obanga gwe munnamagye omwogezi w'amagye ogambe tugenda mu kalulu without kubanga yandibadde akola ekyo yabadde alina kuba byabakama era emergency ki byabakama gyalina okusinziira kagambe ti abaayi mani power temmala kwebyo byeyalabye ani asaba byabakama poliisi chairman w'electoral commission mu Electoral Commissions Act yalina obuyinza okupima security gye neetaaga mu kino yenkana ki
sima bano bapiso bagiso bani tewali n'omu alina buyinza mu kalulu nife tuliko maddi okkaaba bannange tuliko maddi mu nsi mu mukoleeko ng'ensi endala bwe zikola kiki tutawadde mwami Museveni ne banne mumuwadde ki emyaka 4 otukulembedde emyaka 4 obadde okolera bwereere mumuwa sente ntono ebyobugagga mu bagagga kati abali mu nsi ababadde ba pulezidenti b'ensi bw'oba tobaze pulezidenti Museveni oba tolina kyomanyi byabugagga kibyayina ente weebiri era tebimanyibwa bavudde mu buyinza ebyabwe tebimanyibwa ekyo badde okimanyi era baba babala abagagga mu nsi tebabala bakulembezi neva kati lwaliro nina kyempulidde ku bugagga bya Raila Odinga ebiri wano wategedde nti bigenda ku nnyondo ate lwaki bijja kubiwulira wiiki ejja byabadde kyati babibanja anize nkubule bulijjo Raila Odinga ayinawo wano ali manyi Ruto abangamba Starbex bayina nawulya Starbex ya Ruto bayina weebiri wano ebya Odinga kati bannayuga okumanya ebisinga obungi mu gavumenti tuzimanya tubimanye evudde mu buki buyinza n'okumanya byebadde ekola n'ebikolobero byayo n'ensobi zaayo bangi babiraba ne babiwandiikako ne babituwa nga gavumenti egudde tusobola kifulumya era wano omusajja yagezaako ennyo nga gavumenti ekyaliko naye n'agiyisa bubi yali omugenzi Profesa Kanyayihamba kuba yanyiiga nnyo nga tufunye pulezidenti atali muyivu amin naye akatabo ke yawandiika ebbaluwa ye yabuyisa okwakana nga ali mubuwaŋŋanguzi naye yakozesa obuvumu obw'ekika ekyaki ekyawaggulu ku nsonga eyo mwami Kirumira amagye mu kalulu tusuubire ki nga mulina protestive vote tulina amagye nga twatandise n'olaba zikase piki mu kalulu mu campaign trail ya Kyagulanyi nga tumanyi kibatutteyo mu kibi bamugobye kati nalabye emmundu kase piki ziri zangalia mama nyabo ez'omu lutalo nga gavumenti zejjeeyo protestive vote bakedde okweyambula ate kakati ebyo byonna kati abalaba ku gavumenti ezigenda bwe zityo gavumenti y'Obote yaddira emmundu Obote nze ate kye namwewunya awo Museveni waatannatuuka wokka yakwata buli musirikale n'amuwa emmundu n'amugamba oyo kitaawo ye nnyoko tubanja musaala kale ng'olina gikozesa kufuna musaala omusaala bw'ayagala omukazi ayagala kwebaka kuwa bwereere mundu era lodi buloka bajjanga mugowulira gw'oyagala gw'ojjamu mu bbaasi awo waita natuuka wokka naye bannansi bajjirayo kasepiki nga bali mu kalulu Kyagulanyi atakwatanga na ku pisito gojjiddeyo kasepiki yate oli kwoyo wayiswa walabye baleeta wayiswa mufumbira mu kooti amagye n'emmundu zirwasa mayinja ezimugirako abantu be babawa amaanyi mufumbira yaani gwoteekako security abasirikale nga 4 abalala bayiteena abalala bayiteena takwatanga ku pisito talina kyamanyi ku byamagye naye amaanyi g'omuwadde abamulaba balowooza w'amaanyi mu kamera nti olw'ensonga atambula yebunguluddwa abo exactly n'otava na ku ekyo ewaabwe gy'olaga ogenda okusaba akalulu mubasoga bannanga abasajja bali mwenaalemu awo ani agenda okakuwanga omwana waabwe omuyisa buti naye tuwalabye Kadaga bwe yakomyewo okunoonyeza Museveni Kadaga mutuufu lwaki naye ate era wanaye mwe temunaba kuyiga point that is reverse cycle Kadaga kyalina ku mutima nze ndaba si kyekyo compared ku byayiseemu era linda lizabusi za Busoga ali mu kumala bumazi budde talina kyayinza kukola already kimukakatako nga party member and secondly for the security purpose era nakugambako ekintu wano tesobola Kadaga kugenda ku opposition
Tekisoboka. Nakyatula leero Kadaga byobugagga byakoze mu nsi bingi. Ekyokubiri obulamu bwe. Tosobola genda ku opposition ne mwabo mukola ne mukola mutya ne mukola mutya. Tekisoboka. Paka kufaako. Bakkiriza ne babamu mu gavumenti mu kunyigirizibwa. Naye ate nze nsobola okugamba ndisinga okinoonyereza. Abantu abasinga abamu ababeera mu gavumenti ate basupportinga nnyo opposition. Ekyo nzikanya naawe. Okitegedde? Kyobola bandi mu gavumenti zonna ezaayita waliwo baminisita nga baazitambuliranga mu ppaka libaava mu byobufuzi. Ne baamama Mbabazi. Yali Mweri, Mweno Mwali, Samu Kuteesa. Mweri, Mweno Mwali. Okitegedde? So tosobola kujjako gavumenti ng'oli omu. Bakulima. Information oba ogifuna oti? Eya gavumenti eri kikizaako kikempulaninga. Wabaawo abakuwa information. Era ogenda okuwulira gavumenti bw'ekyuka okusoma olunyiriri lw'abaminisita nga naye abakulu mwebali. Ekyokubiri nti abafunye ssente ku mulembe gwo balwana nnyo okukwofulodinga. Bazikuume mu guddako ate. Bakuume mu gavumenti eddako. Bw'obagagawaza omanyi banno naye batuuka ekiseera ne bakuta. Ate ekyo mu Western region nakyo gyekiri. Obudde buno. Olwaliyo. Mulimu abagagga abaagala protectinga gayinizi zaabwe. Ate naawe ogambye you want to protect yours naye nabo baagala okola. Ezaabwe. Balaba gwe bukuuma ezizo ziri mu lusuubo kati balina kuwaayo ggwe ezaabwe zigale. Bakusacrificinga ne bakuta. Kuba sinalabako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu walemereddwa ttuuka lw'amafuta. Tewali. Oba ntambula. Ekyo tekiri. Security na nguudo mbi. Ayina ne we yatuuse ku luguudo abantu ne baleeta ebiti ne babikuba wansi ng'ekikonko ngenda mundowooza emirundi ebiri obuwanvu. Nakirabi. Wakirabi? Ewa Tayibwa. Ewa Speaker Tayibwa. Abantu bokka bennyini ne baleeta ebintu ne baalirira n'omuga ayitaawo. Ogende. Kati simanyi bw'oyinza kuŋŋamba nti bazze kulaba muyimbi. Abantu balina message gavumenti eno gyetannaba kuwa kaseera kulowoozaako. Naye ate nga mu bbanga lya mwezi kumu abantu bajja gituukiriza. Message ki? Message y'okukyusa gavumenti. Bagiriko nnyo. Bamalirivu. Ate all regions. Zonna. Bana abagamba nti omusajja obuwagizi abuyina era akalutu kaddamu ku luno bitundu 9 bitundu 8 boogerera wa mu ifc. Ate kati yekiri kye nagamba nti ensi eno Katonda agifugira ku bintu ebi bibiri. Okumanya n'okutegeera kw'omuntu kuyina ekkomo. Naye obusiru n'obutamanya gwoyoolako ky'osobodde. Awo tewali aggerera. Kubanga bw'obanga Kyagulanyi gyatambulidde. N'otunuulira President Museveni gy'ayise. Ffe Museveni waffe gwe twamanyi ow'edda. Gwe mwalabako. Nze mu bundamu muno sirina kinyizanga muntu yakomya President Museveni mu kalulu. Gino byali myaka gye gyakuwummula kubeerako n'abazzukulu. Ssente z'akoze mu ggwanga azikozese ddi era azeeyagaliremu ddi. Omusajja bagamba yasobola. Okitegedde? Bw'anaafa Uganda ekomaawo kuba naye muntu nga Kirume. Mwenna kuoba baziike ku olwo kubanga abadde asobola afune. Oba talifa. Nange Bakatonda abategekera omuntu ategekera alwake be family. Fumbusira mbaga oluweze emyaka 45 lamba. Eddame libeewo. Kuba omba otuse emyaka egifa. Otandika okulowooza mu baana b'ozadde aliwasobola. Wabula ate mu kulowooza tetulowooleza ku first born. First born tasika. Obeera mwawo omanyi lwaki? Nnyina ayinza okuba yajja n'olubuto. Tusikiza bamaka. Amekirubira bannange. Eyo ensonga lwaki tebasikisa mwana? Omubereberye tumubuusabuusa. Oyina kukwata ono ow'okumakati oba bana badira abasemba. Womanyidde nti retirement yambadde ngayo waka. Mbadde wawa. Kyenda mbadde supervisinga.
wiki eno twalabye ekyabana Kenya abawambibwa Bobby Njaji ne munne abaana bayogedde ebigambo ndabooza babala kawadde kali bawaayiriza ekintu kye bayogedde firiji abantu bwe bati mwaba abantu bwe basomye bumwe muli ne muganda wa Kahindo kakati abaana ebigambo bye bayogedde tukwabadde kuwaayiriza bana Kenya nendaba ne ku President Museveni himself ng'akkiriza nga bw'abadde akuumidde abaana abo mu firiji naye ate mu wiiki emu ng'agamba mukuume emirembe gye naleeta era ye wiiki emu gye yabuulizaamu nti ye wiiki emu gye yabuulizaamu mwabaagala okwokya Uganda bwe munajja okulemera munaasanga naye meseji y'abaana bano gye bawadde East African Community kuba tiyabadde ya Uganda yokka baatuuse meseji eyo ne bazingako ne bakompeyalinga ekiri e Tanzania ne bakompeyalinga ekiri e Kenya ne baleeta n'ekiri e Uganda. Kyali kitegeeza ki nti wane waffe bo baalaze ensi yonna nti there is no democracy at all n'eddembe ly'obuntu tewakola ki tewali bw'abanga president yennyini oconference nze n'ogamba nti ekyamazima abaana abo nze mbadde mbayina mu firiji bannakenya ate bw'omala okakasa nti gwe obadde obayina kitegeeza obawadde amaanyi ku bye bagenda okwogera kati bye baayogedde byonna tewali kibabuusebuusiddwa n'ekimu wa baakugambye waliyo bannansi ba Uganda abasoba 150 abali eyo tebateekebwa mu makooti tebakola ki abali mu firiji bali eyo naye omwana yannyonnyodde oba yabadde nzaji simanyi nzaji njaji yannyonnyodde n'akamba ekifo kiri ruumu emu eri fuuti 10 ku 10 mwe bali naye nga mubeeramu bayitirivu naye bw'obanga olina ky'olengera bulengezi Lake Victoria yokka waliwo n'obutuli obutono ennyo bwe baateekako wano kukuuma ku luggi ndowooza bwe bubayamba okukola ki okussa teri wala wanagaa naye bwe butuuka obw'ekiro n'osooka olaba nasiisi w'ensiri ayingira ne ziruma ne zikoowa ly'eddembe ly'obuntu ly'eddembe ly'ogamba abantu bakuume kyekiri kye nagamba once a party overseas in power bye bivaamu party egaga ne byebyagireeta mu buyinza n'ebivaako natunuulidde abaana baalojjeza ennaku yaabwe omwana n'atuuka n'okaabira ku TV ku ebyo byalabye mu Uganda kaakati ate powers z'okubikkiriza nti byabaddeyo nga bituufu zavudde ku speech ya President Museveni okkiriza nti abaana nabakwata era ne mbateekayo kati kitegeeza bye banyumya tewali kyabadde kya bulimba n'ekimu kati ensi eragawa ate mu wiiki era y'emu ke weerabidde okwogerako kabadde kamu mu wiiki era y'emu omukulu w'amakomera n'agamba abasibe be tuyina batususseeko buki batususseeko baagala balina emitwalo 7 n'ekitundu 7.8 ate nga amakomera mu Uganda yonna galina osiba abantu emitwalo 2 kaakati bajeti y'eggwanga nga basaba bongere ku makomera obungi better than the industries abantu bwe bafuna emirimu oba amalwaliro bwe bajja obujjanjabi eyo ye Uganda. Ekintu ky'abaana bano okuwambibwa nnyina kye neewuunyiza kituufu bye boogera kubanga Eddie Mutwe yasooka n'atugamba nti kituufu yalabye ne ku Muhoozi nnyini yajja n'amwetulugunyisa baakugambye omu yagambye nakasevinze nokasevinga yagaye nti mutabani wa president yennyini yeyeetuukira Muhoozi ajja n'abalabako ye kennyini tooza ate ekyo kikyamu kubanga naye Mukama Katonda obusungu obujjawo butuuka olabe ku muntu tosobola tuma kale wakene bakuweereza vidiyo ekyokubiri mbadde bulijjo noonyereza okumanya lwaki Kayindo otafiire awanda omuliro
baba awo nno wabadde wannuma bulijjo neŋŋamba generali omulwanyi abasinga badde babuusabuusa n'ebigambo bya Kayindo Tafirebo bwe batwe bazannya obuzanyi batusanya jangu okwekule olunayogera kino olunayogera kiri kakati Kayindo Tafirebo kaavuddeyo bulungi abaana baakajjeeyo nga muganda wa Kayindo Tafirebo y'omu ku bali mu basement naye bw'abanga ajje n'omulamba talina buyinza bununula muganda we obuvunaanyizibwa mu gavumenti buvunaanyizibwa ki Minister wa Internal Affairs Minister wa Internal Affairs ez'omunda mu ggwanga ate mu mulango lwa muganda wali mu basement kati bannansi tukole tannavaayo nabyegaana tannaba kunyega kigambo tebayo alayika n'okumanya abadde tamanyi abadde akimanyi ayinza oba abadde tamanyi era okkaayana kuno kwonna tubadde twebuuza ebigambo by'Otafiire byawandira gavumenti biva ku ki bajjako ko ne rediyo ye ekitegeeza bagijjako naye simanyi kuba future ya Uganda nze njiraba eri uncertain tetulina we tuyimiridde kyankanze nnyo efuulu jeno minisita Mulamba tasobola kununula muganda we tasobola kugamba nti abayo omwana mumutwale mu mateeka avunaanibwe bw'aba yatta muntu oba yakola gundi kikolebweko kirumira waabwe bano abantu ani owaabwe nnyo nze nagambye abantu tebaafuna gwe bayita omusajja omu gwe bayita self-made person yeba enkolayi taba namunne kubanga Kayindo Tafirebo bandibadde tubakimanyaeko nenkugamba baalimu okumutegeera akayimba ke yayimba mu ttale kaali kabamala ne badduka nayo kalo ke baayita gundi ti omuto gwawaka omuto nawaka moto guli waka Kampala moto bagamba semuto kapeeka masuliita abaana ba Museveni batuddeeyo baali baani kitegeeza bakolerayi abo Kayindo Tafirebo baali mu ttale baali balina kiraba ku olwo tibakozi booli si banne mu kukyusa ate mbadde sikamalangayo kali ffe nze girumira bwenzijja muntu simuntu nze nsooka ku message matters abaana ba Museveni batuddeeyo kale abo tebabanja bakozi obale tokagendereranga kyenasookeddeko ne mandi abantu maye buli lwosomeseza abantu musimirizi mu ngero oli waba tataddeyo birowoozo tamanya kyoba obadde ogamba ekyo kyenabadde ntegeeza nti baalimu okumutegeera bonna era kyova olaba nti tewali ku bonna bajjenoozi abasinga atafunye bizibu ku pulezidenti Museveni taliwo bano basejjusa bonna buli omu yafuna ku kyafunye ku pulezidenti Museveni tebamutegeera balowoozanga ekintu kyabwe kumbe is a self-made person era ekigenda okubonyabonya Uganda kyekyo tufugiddwa a self-made person atazimba ataliiko bawabuzi kubanga yeye talina munne naye bw'avaawo muzaawo ki ani amudira mu bigere exactly ani yeteseteese kubanga tugenda okutuuka nzimba bino bye mbagamba buli omwezi gumu ensi ebirabeko teri agenda kukkiriza majje kuyingira mu kalulu ekyo bakulimba bajja gajjamu anti bagenda gajjamu naye ekiddirira gwe kyoba otunuulira what next abantu bafunvubidde baagala buyinza kubuzza ne gavumenti efunvubidde nti amagye tugaagala mukuba omwogezi w'amagye ne g'amagye mitwale meka gye tulina egyo egigenda okusekiwali ng'abantu obukadde tekisoboka tegaliwo ekyo tekiriyo bakulimba security y'eggwanga yonna baba bantu kasaba kukiririzaamu naye nze nagamba buli gavumenti yonna egenda ebyokulwanyisa byayo ebireka wona ekintu kya basement kino mwami kirumira kibadde kyasirika kitukiddwa buto lwa kutulagako intimidation mu kalulu kubalaga nti mugenda ku kino whether protest vote
naye tugenda kubatuusa ku kino. Naye kyensinga okulaba ku ssaawa eno abantu bamalirivu whether bali intimidated or not. Naye ekintu kimu twafugiddwa abantu ng'empisa zibaweddemu. Omanyi politics bw'atuuka ekiseera obuyinza bugenda n'olowooza nti gwe olina okububaamu wekka. Kweyeetala. Ekintu ekyo kikyamu. Era ffe mu nsi wano mu Buganda kwe twasinzira ne tugamba omugenzi nga yakafa tetwabya lumbe. Lwaki? Lwa nsonga nti abantu baba bakyali mu nnaku. Ekyokubiri omugenzi ayinza okuleka abaana nga bali mu lubuto. Mwabo bannamwandu be mutamanyi. Bwe mulwawo n'oli azaalibwa. Ekyokusatu kuzzaawo. Era kyebala bwe tubeera mu lumbe ensiisira emu yokka etunula mu nju ya waka. Ensiisira endala ziba mu ttale kuzzaawo bantu abazaalibwa mu nsiisira eyo ebbali baba bayitirivu. Ensiisira y'ensonga yeno yokka etunula mu nju. Ekyo badde okimanyi. Naye kati ffe tetutunuulidde what next ku Uganda. Ondegedde kati abantu bakugambye Robert Kyagulanyi Ssentamu nti waliwo n'akagambo munnakenya ke yayogedde. Yagambye waliwo omusirikale eyazze n'atugamba nti bayinza kukkiriza civilian kutwala buki buyinza oba wakirabye. Nakalabye nako. Akatambira nakasevinzira enkazi ebbali. Tokyogedde. Naye ate si bonna nti banzikiriza y'emu. Ondegedde bandowooza ya muki? Ya muntu. Civilian ow'amagye ava muki? Tabamu civilian. Oba azaalibwawa? Sikyesemya uniform. Ate yakyogedde nga. Naye twalinga wano gavumenti abantu nga bakukyaye bannanga munalabwe gavumenti y'Obote bwe yabonaabonera wano. Neetuuka amagye ng'eraba tegagimala n'ereeta abanyanya. Abanyanya ne batandika okubulira muno ng'amakubo tebagamanyi. Ate nga ffe tulagirira bayisaawo ne bakuba. Baafiira wano emitiyana. La ilaha illallah Muhammadu Rasul. Baafiira emitiyana awo. Awo. Bafoleni gundi simanyi tuze kulwanirako gundi ani yagamba. Ani yakuyita? Nani era buliro era sega nali magye. Awo kati kyandingobezaayo. Tontwala gye simanyi. Njagala nnyo akafundu bankwata wano nenduuke wa Edi. Ntolokera wano. Ke bakutwala mu foreni gundi oba owedde. Kabaka wedde. Batono nnyo abaali bakiwonyeemu. Natono naye ekintu bangi bakifiiramu. Ensi eno Pulezidenti Museveni agisaasireko ekintu kimu. Nze nkisaba Pulezidenti Museveni kuba nkimanyi Eva abadde musajja mugezi. Uganda bwe tefugwangako Pulezidenti alina magezi nga Pulezidenti Museveni. Naye ffenna tukeera ne tukkiriza nti omuntu akaddiwa. Omuntu akula n'atereera. Nyerere bwe yakula yakkiriza. Era kye kibadde kibeerezezzaawo Tanzania. N'agamba abannange ekimala kikola ki? Kimala. N'akwetuka ne ku nsonga ebeetondera kuba abakulembeze kye kibalema. Mu nsonyiwe mu nfuga gye mbakoze. Kimbafuzeemu. Naye mutereeze engeri gye mutwala mu Tanzania maaso. Museveni kyadayina okukola. Ekyo kibadde ekya Pulezidenti Museveni kyokka. Naye bino bw'agamba nti saagala bwe muneekalakaasa munaafuga baki? Ne muwekya ekibuga Kampala mu bantu be mugenda kufuga biki? That means you have accepted. Ye bwe yali agenda mu ttatu yakirowoozaako. Ekisooka okyewuunya. Bw'ali ogenda mu ttale ebizimbe tebyaliwo. Tebyakubwa. Era tebyakubwa. Luweero yasigaza kaki? Tebiriiwo kati. Ekyokubiri nze kyenjagala ennyo Pulezidenti Museveni asse atuyambe ng'eggwanga ayambe bannansi ekintu kiri kimu. Nti Museveni agenda mu buyinza yeeyambisa buyinza bwa busungu bwa DP. Nga simugerera ammiddwa akaki? Akalulu. Ne baka abbiddwa akalulu. Tekaali kati. Kubanga yali asembye by that time yali Pulezidenti Museveni. N'akalulu akalulu kamu ke yafuna. Aye nako kaali by accident.
Ati nze nkubulira naye teyeronda baamala kutta gwe baali baagala kawa abantu mu busungu obungi ne bakawa Kiyonga yali Christmas Kiyonga nze sijjangako mu kamera yo nakubuusabuusa ate kati akalulu Museveni akamu kati ye teyeronda akaliwa anti ye baali bamukubye akaki bakamugundi yakamukuba esamukuteesa mwankole ba nasigaza akalulu Christmas Kiyonga yamuwa yekka ye yayitamu okujja mu palamenti y'eggwanga n'amulonda ogu tebalina kalulu kalala enyereza Museveni ye agenda n'olwana nga tebamubbye kalulu ate kaliwa yayina kamu akalulu aka ebyana nalyo byakakomezawo ku social media katambula nti olaba gwe walwana oyina kamu ate ffe abalina obukadde kakati ekintu abaana batayi twandibadde tukakkana wansi ne tutuula ne tugamba wati era mu mwezi guno ogumu tewali budde obudde tewakyali nze nabagamba enjuba tenywa mwenge nti yatamidde teetambule buli lukeera esuula luutu nakati yine etambula nakati saawa eno etambula eyabadde butalejja omwezi gumu okugenda mu eyabadde butalejja wuuyo asala kati agenda ontegedde olwaleero luno tusigaze omwezi ogwo mu kalulu ka Uganda abantu otegedde kye bagamba okozeewo ki abalezi singa nti emundu erina kyegenda okuyamba tizani fortune ekyo tekigenda kukola tekigenda kukola nze nkubulidde olwaleero Sumia yabadde n'emmundu ze nnyingi nnyo mu kufuba ennyo yasa abantu 2,000 ICC emunoonya ebisawo yonna samunize zifulu lwaki otuuka ku ekyo ku birungi byogamba byokoledde Uganda kutta bantu baveeko bwe kuba nga okusalawo kwabwe kkiriza nze gambe mu guno omwezi ogumu tubadde tugenda mu political dialogue ye option yokka eriwo ekya President Museveni okuwangula Robert Kyagulanyi Ssentamu tekikyasoboka leka naawe kati ogenda mulangirira mu region yaawo ku byewalabyeko kubyo nze nagamba nembeera wano nga ndi musajja muddugavu nekitange tabangako nejjajjange tabangako muddugavu omukazi nazaala omwana omuzungu nga mugaa tugende ku musaayi omuto guba gukola kubanzaala emabega wali omuzungu oba olina kujjawo omwana wo Katsanda tumalize ne Katsanda fetukuwa eggwanga nga bwera balikoleki bawe liyimiridde tumalirize ne Katsanda era mbabuulira mu aba gavumenti ekintu kiri kimu muddeyo mutuule mulabe eggwanga ligenda kutambula litya muddeyo mutuule ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyokumuwangula temukyasobola ge mazima kisoboka ate kikyali abantu nga babeera bangi kulaliza muzeeyi ani yalize nkubuulidde gwe genda otunuulire olabe statistics omuntu ffe twabeeranga mu kalulu ka President Museveni nga tubala kabali kati bakabala abaana abaliyo bano babala kibano n'osomba abaana n'obaleetera omukulu ng'obajje ku abo balonzi abo mulimu abatuusoofu we twabeerera ne President Museveni nga ne lwanajja ekasande ennaku 2 nga abantu tebakola balinze omukulu ajja olwaliro mumusomera baana b'amasomero eggwanga mulyagazaayi nga bali akazaaki kuli kulembera protecting gains nze sirina wakulaga walala protecting gains ganezina empuku ze musibiramu abantu ze gaini gaini kitegeeza nti eggwanga lina lyebituuseeko ate nga bannansi bebasoose nobbiraba simmwe kanku ekyokulabirako kiri mu Bende municipality Mayor Innocent Sekiziiva aliyo kino ekisanja kibali mu Muwa bino byembagamba biri ku ground ekiri ku ground ye mu Bende bino this is the real bali mu Muwa kisanja nga bamwebaza olw'enguudo ennungi akasente ka House Media kakozeseza bulungi wadde kabanja ekyo nkiteekako nti naye bwe babadde bagaba awadi mu Uganda yonna ye yakutte ennamba emu sente yazikozeseza bulungi
kino ekisanja n'owa Nuupu aliwo ng'ate kibuga tayogerwako bagamba muleko omusajja tumuwe ekisanja kye tumwebaze yatukoledde bulungi kyekiri kyogambye nti protecting gains bannansi be bagamba leka tuwe kyekimu ekiri ku Patrick Nsamba wano nti nawulidde nze ku Luvuvu kulonkize nga bagamba omusajja ayimiridde naffe baguze banne bonna ye n'asigalawo kino ekisanja tugenda nakyo kimuwa abantu ne batandika speech yatuwe mwanyi temulimu bya soda temuli kakati kyenkubaye nti zezo gains omuntu zaba ayogerako ye againize Nsamba oyo omulaba Nsamba bingi byatutyambi wano constituency yasinga okuswala mu Uganda yali ya Kasanda ku mirembe gy'abasalabayi ne ku mulembe gwa Kayizi yali Kasanda naye ng'ensobi twagizuula ne wabaawo ate constituency era yasinga okufuna ebizibu yali eno ng'owa Kayizi tasobola kuziika wasalabayi lwaki Mpalana naye eyabimalawo era yali okwo Patrick Nsamba joint campaign yamwe ewunzikibwa leero olwaleero okukola yatandika ku Mande mbadde njagala nkunyonyola Nsamba omutegeera omanyi gwe bayita Nsamba bw'amala okutuyamba ku ekyo Nsamba bw'ajja jjukira twali twafuna ekizibu nga tuddidde bami ba paalamenti bwe twasindikanga ng'ebiwandiiko byaggattirira tebaasoma kati bw'ogamba omukazi nti genda ogule omwera ate tumubuuza kika kya ttooke kye yafumbye n'embidde zibaamu baabeera ebbanga lyonna mu paalamenti nga tewali ayinza kuteesa naye bw'obala mu bantu 43 abali mu ggwanga Uganda nga bateesa Nsamba mwali oyagala ki erinnya lyaffe lyalongooka ng'ekitundu ng'oggyeko kiri ekyotugatta kuba kati Kasanda yagigatta eri emu naye bwe bawulira abateesa mwali ekyokubiri ebinfuna by'abantu abifaako abantu bafunyemu waliwo ate nno okyali ku mwanya makereziya mizikiti bw'oba olina kyoyagala okukola ekya community Nsamba abikuwa byonna olwaleero luno tuli mukute ne gyendi olwaleero gyenkola ewamu byonna Nsamba yagenza abikola ki yagenza abikola n'atakomaawo inkamu y'abantu bakiikirira akitaddeko ettafaali abalala baateekako ki nena olali Patrick Nsamba mpi ttafaali nampa ettafaali nga lyakakadde nange nteekako ettafaali kubanga biganye bikalubyemu naye ye Patrick Nsamba nze bange tono lyemalize ku gulawundi yeno nga nzija ne mukolera ku mawulire olumu interview ye mubaka gotayogerako kigamba anti ne security mutya temutya nti agikolera wabuli tegamba Nsamba abantu bagenda kwogera kino ekyokubiri bamutya lwa abantu kye bagenda kuva kyokka walabe kiba bannange joint campaign yamwe yawedde abe nalemu ngate wano muyina abasajja mpaji biwagamu we nalemu muyina basimewo Nsubuga muyina babisasu kakati lwaleero kankubuulira olwaleero nti NRM mu Kasanda ekyo get it from me singa banaakuŋŋanya ebitundu 20 ku 100 bajja kuba bakoze nnyo NRM nga n'entuuyo bazisaza bibatu olinga agamba tewali mbaka we NRM mu Kasanda wanaayinza tugenda kubeera tubadde tusigazaayo constituency yabo tugiza bane twafunye tugenda kukyaza Mutebi Mutebi bamunoonyerwa kubiri obaddi Mutebi wabukuya tugenda mufuna akati ne tuba n'omutawaana gumu wano mu NRM nti abantu abayigira President Museveni akalulu kasa yaddira enkola nti abagudde ate b'okulembeza abantu be batayagala Simewo Nsubuga yawandiise omugugu gw'ebbaluwa oba nagukulazeeko nguyina wano ng'aguwandikira President Museveni nti okugwa kwa NRM mu Kasanda kiva ku RDC ate akola ki nibuuza kuno okutegeera kw'abantu kwanna baki Simewo Nsubuga nga yabiwandiika ngiina Museveni bbaluwa ngiina wano namba ng'agisayiniize ne banne balimiriraani bali ku RDC naye Simewo Nsubuga yeesimbawo wano wali mu Kasanda South n'alwana emyezi 5 anoonya kalulu yafuna obululu 8 RDC ye yamugamba genda ogwe ni abantu temuyina magezi
kali nga gwe mpandikire ebbaluwa oli mu mbeera Lunana yali kansala wa Muluka ne kansala b'omuluka era ndowooza yali agwana Muluka kubanga nawe kubanga wamu 2 3 4 obululu Lunana RDC lwaki abantu bafaanana bwe bati tebeewaguni akuleetedde information azitowa kyenkana ki Simeon Soboga mu community azitowa agoba kasowa RDC oyagala bagudde abagudde bebakunoonyeza akalulu abagudde bebakola Buganda Caucus gwakako ogenda kajjo Buganda Caucus yinaare bali ku Buganda ku Museveni abagudde mwe muri ku Buganda ku Museveni abantu bebakusuubira bano bakasolo yali bagera kuwujira kasolo linna lillahi wa inna babo balindi gali bamawugulu gagenda omubika nze ngenda kuba wange ninde ebiddirira nga bangamba kasolo kati alina amaanyi ngagajewa nga bayagadde pate ye bayenga muntu nili bamusuulira ki abamusuula baafa ndi bazadde bapya abantu bonna byabufuzi balina kibala ffe eggwanga lino oliraba twatuulanga wansi ne tubala libale ntegedde ate nga points zetugamba abantu weeziri si byakuja biikiriza naye ebintu byati olwaliro weenaalemu oyimirire oyogere muba onooyogera ku byanfuna onooyogera ku ki oleete security ng'abaana bali mu basement oleete security ng'abaana oyogere ku kitongole kiramuzi naye ate tukyali awo naye teri bantu baswadde nga kitongole kiramuzi mu ggwanga 5 years osoma Makerere wosomera ki nga tosobola kusala musango gutaliiko na nsonga n'osiba abaana muddeeyo enkya jjo luli omwaka negugwako n'olinda omulala nalyoka nesibusomanzi obulamuzi nandizeeyo nennima sijja kulima basebo ne banyabo obudde bwo butambudde munzikirize olunaku olwaleero Saturday drone tugenda giwuzikira wano n'omukulu Kirumira bannange yesimbyewo mu kalulu ak'ekikandwa emanya Kalwana abaana batandiseewo WhatsApp group nga tusondera tumufunire ku bipande n'ebifaananyi bannange gwe wenna asobole namba zange eziri wansi ku kagundi ako wansi kafuuta akayitawo eya Airtel eri ku WhatsApp osindikako message akasente kajja tuuka bwe kinaaki twetagisa kukola program namba nga tusoma mannya g'abatuwadde ntumanye message eri delivered kijja kuba kiwedde mutuyambeko tumuweeyo ku bipande tetugambye nti talina abaana bagambye nga ye atera okujja natuwa information tumukolereyo ekyo era abaana WhatsApp group bagitandise Carol Daroti Nagawa Sharifa Ibrahimu Baguma mikwano gyange George UK banafa bali Dubai 2 3 4 5 jijja kola emitwalo 3 gikola ebipande 10 bya mitwalo 38 lafule mitwalo 4 kitegeeza twetagayo busente ne tumuwa ipande 10 bimumala yeewuwe okumatizaawo 10 bimumala so abagendo sobola sonda mwenna guys tubaniriza mwe bali kusharinga mwe bali kulikinga mwe bali kuva gye twatandikidde muzikirize mbasirwa ndolo yabadde ku kamera atakumira musala nsaba abankumire